nga tokimanyi nze dda nali buli kusomera nali buli nnyo nga nina eddalu lingi naye omugenzi radio yangamba ekigambo ekyandeetera okutuuka obulamu bwange bwonna navumanga radio nabonyabonyanga nnyo radio omugenzi radio naye yangamba Jacob mu nsi muno omuntu gwe njagala afe njagala obeere muggu njagala ofe era senga nalina powers ezikera ku makyo okutta Jacob nandikusse natumya muze radio ng'ayogera ekigambo nengamba I need to change myself, I need to respect myself, I need to try to rebrand myself. Okuva olwo nengamba sidamu kuvuma muntu sidamu kwisa muntu maaso nenatiko kuwa omuntu value. Abantu tubeera ku social media kuno nze nkola obuntu bwange nebuteekayo sigana mu comment ne mulimu omuntu gw'osanga nga tomumanyi takumanyi nakudda ku social media nakuvuma nze bakwata omwana wange nebamuteeka ku social media nebamugamba naye baka ku mwana wange nemusiga siriimu nemufunisa olubuto omwana muto najja nabindeetera wati nabuuza daddi ndiwakera ku makyo okuneebakako natunulya nali sikolanko kintu kya kisiru nengamba we nakera ku makyo okusirika guno omuze gugenda kera ku makya gugende mu maaso oddireta omwana w'omuntu gw'otamanyi omwana wange bamusulya nga mwezi gumu weguti nembonabona n'omwana wange okuva ku mwezi gumu n'atuuka ku myaka 13 guno okwata ekifaananyi ky'omwana wange because nkiteekayo n'ogaa nti nakwata omwana wange nemufunisa olubuto nemusiiga siriimu nemuleepinga banaye nawulira nga nfa sikola nkoto kintu kya kisiru ku social media naye nakwata peegi yange nenvuma buli muntu yena era akoze ekintu ekyo naye mulimu mutima nengamba I think nina okweddamuko ku bwongo kubanga kola olunaku wenavumiramu ne Bobi Wine nemutwaliramu nemuvumira naye nga naturally yali tiimu yera ebikola because baagala Bobi Wine it's okay okwagala omuntu naye tusobola kumakya kuddira mwana wange n'omuvuma ng'atalina ng'agamba nti abaana b'abantu abalala bo baana abange si mwana okitegeera so abantu bano balina omutima ennaku gwe bafunye nago naddala ku TikTok kuno ntera nnyo okulaba abavubuka bavuma abantu oli nakwata vidiyo esoomooza omuntu omulala n'agipiringa ku bwoloye nembuuza omuntu naye ddala ayinamuko ku bwongo obuddawo ne butegeeza ekintu kyo ekyempositinga tekisobola kukendeza bulamu bw'omuntu angoberera oba omuntu gwe boogerako mu vidiyo. Waliwo omuvubuka yetta emakerera awo mune yakwata vidiyo n'amuvuma bubi nnyo n'agipositinga vidiyo I think negoyinga viral weyagoyinga viral agenda okulaba nga takyesobola n'akwata n'agenda ku kizimbe n'ava ku kizimbe waggulu n'agwa ku ttaka n'agwa n'afa completely naye nga mistake evuddewa evudde ku social media nti abantu bakola content nga balowooza nti content bamwekolera naye content w'omuntu amulaba Godi ono nsiba nina basista bange balaba bagobera Godi ayina engeri gy'abasinspiringamu saidi yaabwe ne bamugoberera nange ne bangoberera kati Godi ye ebintu abikola fashionable talina mutu gwalumya oli wa ddembe either okwagala ebintu bye oba obutaagala bintu bye kiri eri kuggwe kubanga social media eri free oli wa ddembe okera ku makyo gantu kangoberera ono oba sijja mugoberera oba sijja kera ku makya kola kino kubanga nze mmanyi nti kasita oba ng'oli evil ekintu ekiyitibwa evil kye kintu kyosookera ku makya okujja ku social media n'ogoberera omuntu ng'ali evil naye n'ofuuka evil n'otandika okubeera nga ye ng'ebikolwa byakola obikola ng'ebintu byakkiririzaamu obikkiririzaamu kakati nze nga nze omuntu nasalawo naye nga basigera kera ku makya kuddamu kuvuma muntu olwa Moze Radio era nafuba nnyo okulaba nti omiitinga Moze Radio nga tanaakufa ne muganda nti omanyi mbadde nsaba kunsonyiwa byonna bye mbadde nkukola mbimazi sigenda kuddamu kubiddamu kukola kuvuma muntu onjigiriza ekintu kiyitibwa okuwa value obulamu bw'abantu weebale nnyo weebaliddala okuva olwo nakyuka obulamu bwange sivuma muntu siwemula muntu nkola bintu byange ayagadde atayagadde aizulo azilonga nze sikolera nsi yonna nkolera muntu omaaso okuddamu n'atunya vidiyo n'agitunuulira nga njogera bwogezi sikumazeeko mirembe just njogera bintu byange nga nze okitegeera kati abantu balina okutegeera naddala abantu bali mu nsi z'ebuwalabu be balina omuze ogwo bwe gutyo ne bana abantu bali mu Uganda abakayiga social media abakayiga okufuna likes abakayiga okufuna comments be balina omuze bwe gutyo ogwo omuze gw'okuvuma omuntu
gwochikola for the sake of nti kikusanyusa ojja kubeera celebrity abantu bakwogereko but end of the day nti n'ensigo gy'okoze mu bubi omuntu ogimukola n'asirika naye ebbanga ddene naye olunaku wakukwatako waati okitegeera wala muvi gye bayita kill the blogger oyo muvubuka bamuyita Shafik Yiga oba kabamuyita atera nnyo okukola ng'ali mu nsiko yajja ku komitiza nga wanataka okuva nanvuma ne ntungamba omuvubuka ono siina kye nali mukoze okuvuma kye kyaki ne nsirika ne ntandika omugoberera slowly but sure ne manye waava wano adda wali kati ne mulinda olunaku lumu alikola vidiyo ng'envuma nja mukwata mwambule muteeke ku live ye kennyininyini muteekeko ensi yonna naye mulabe ategere obulumi bw'omuntu ng'omuvuma we bufaanana because bano abantu woosirika ennyo bakulooza nti oli musiru wobeera hambo ono kyali fala mwana kakati omuntu yenna ng'ali ivo omugjamu omuzze gwa ivo olina kukola ekintu ekiri ivo kwali n'alyoka akitegeera nze waliwo akasajja kanvumanga ku Facebook ne kanvuma n'ensirika ne wabeera omukazi omulala n'anvuma kati kyenakola nakwata emmotoka yange n'engenda waaba gye bazaala omuwala ne ntula mu nnyumba ya maama we wenti ne mutwalira enkota y'ettooke n'enkoko ne nkuba ebifaananyi ne maama we n'abaana be ne mugamba koddamu okunvuma ondaba ano ovuma omwana wange tomanyi omwana wange bamusuulira ku mwezi gumu tomanyi engeri gyentobiyemu n'omwana wange omuvuma naye nkuwadde kooliddamu kwasama ekigambo kimu kyonna wakiti ng'ovuma omwana wange Merisa gw'otamanyi tomanyi wajje mujje okutuuka waatuuse nkulayirira nja kukola ekintu kyolifa toweerabidde ne mupostinga ebifaananyi bya maama we n'abaana be n'ensirika taddangamu kuvuma kigambo wadde n'ekyo yategeera nti omuntu osobola okupostinga vidiyo omuntu nadda emabega n'atandika okugoberera byonna by'okola ng'obikola gweomanyi nti namuvuma byaggwa but end of the day nti omuntu atereka ate omuntu anyiiga Serena agambye Jacob totutama Serena Sarah nkwegayidde mu blocking emiki tetwagala this kind of stupid negative. This is nonsense. Bamita Serena Sarah. These are the people who have bad influence. The worst, you are as bad as that boy. Olaba abazungu bala ku TikTok nga ba-inspiringe bannaabwe bagoberera bannaabwe babeererawo bannaabwe nti ensi yaabwe bakimanyiira ffe kati ensi zaffe ekintu ekya social media kigenda kikula mpola abantu tebakimanyi tomanyi kandolinga femu wakagifuna ogenda ovuma buli muntu tomanyi kandolinga engeri nyinza nti wenfuka star Katonda nanyamba abantu batandika okujja ku channel yange nayisa ntya content gwe nnya kulekerawo okuddamu okupostinga mu video zenkola nani postinze comment oba video content egamba omuntu yeddeko ku bintu bye tukola ku social media okitegera ebintu ebitu so omuntu wabanga ali evil ngayi evil kiba mu ye ngaye either nga yafuna tochi okuva mu buto bwe nga mama ne taata bamutokyalira baganda bamutokyalira kati ng'agezako kunoonya engeri gy'ajjamu obusungu bwe obuteeka mu bantu abalala nga gy'ayaga okugyayo ekintu